وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الزمان يزمن توام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sola kufawana basibidde mwana wange etanda n'okumwettewa emitwala mu bufumbo obutukuvu. Mwana wange nkusibirira etanda emu beera nnyo ng'otya Katonda ensonga zikola package emu ozikwase alose ku musaala era byonna ebitawaana by'edduniya bikibiki package yonna gikube alose ku musaala bikimu kijja kukwagwira njagala obenga omwami w'oyo Allah gwakuwadde mu bangi mu nsi yonna oberenga omwagala nnyo nkimanyi ku mutima omwagala naye njagala omwagala ennyo n'okumuwa obudde bangi abakyala baana abawala ab'ennaku zino obudde bamala okufumbira nga nakiwedde obudde natandika okuwa essimu kitegeera kifo ky'okukola keya kuba Butonda kulabira jjajjiwe abeera ku WhatsApp yebeera nga ddajjiwe kakati njagala ebiseera byobaddewo essimu obisaleko kendeeza kafe esigaddewo egere ng'okiteekamu mwami wo ddajjiwo yekayeeka njagala okulaba ku mukutu gukendeere naye omwami muwa obudde bwonna nga yakuli ku bwongo lekera omwami bikanu muyigize kyolabidde kati kitegeeza ddajja ekyajja kujaka tomuwa nnyo bintu bifaanagana koleka varayati labirika tebimunyiwa nga terimutama so obwo ekyo entanda yange n'okubanga buli kimu kyonna kitwale ize towuliriza omukwano guno Allah babakwasizza era nsuubira nti mubeere nga temulimu kintu kyonna kijja wakati gyemukoma okwagala ofuba abantu nnyo abantu batenga omwana wange ofumbiddwa naye bannaneko ogenda okulaba omuliro tewali ga muliro okiwulira bugamba wesiga Allah teri muliro wabula owangudde kabbiri nga muvudde wano webaze Allah mugamba alhamdulillah nkukwasiza obufumbo bwange ekimu njagala kibe nga kiri kirya perfect tekigenda kuddamu kubogerwa ate bino ogenda kunyumirwa obufumbo ate oli mwana wangusa bannamawulire bangi bambuuzizza omwana birungo kiri wamuteekamu sobodde ogagamba nti ebirungo ebyange bitabulira Allah lukuya simanyi nnyo birungo byanjawulo nnyo bisinga wabula ebirungo bya Quran era mwana wange badde munaazaddwa kitegeera sina nnyo birungo byammanyi wabula okusoma Quran nze mbadde naaza ku mwana wange n'okweswala kitegeera kale omukisanga kamanyi ngate bamuwadde emmotoka ate emmotoka ngasiga emakale ne magamba wadde afuna emmotoka ate mumuzikiti n'afuna ekyapa bamusimbye ekyapa wamu n'obukadde 5 ne babadde betusuubira nti butajja bifuna olw'okuba yafuna mu kwanjula emmotoka ne mugamba nti omwana owange gwe nakwatako nga gakyali babaga nsuubira nti atandika butandisi ye omwana wange agenda kufa ebintu bwe bamulabye gano ekyapa ezo site ezimulabye eza South Africa atandika butandisi awatandika ebbalagakooti polasi naye agenda kufuna ebintu ow'emitima omunafu nsaba nti notakebera mu mukutu abeere ng'abiwummula obufumbo bwange kubanga nze omwana wange mukwasizza omugo empaka ekiyonne ya Allah buli kimu ajja kubasika busasi omwami akabana ki kye bangongera kitegeera kale nno munnange Allah bakulembere bagaliza obufumbo obulungi obw'essanyu okweyagala mweyagale bulungi buli baana bato tewali alina bakwatako Allah badde muzikiti Allah waali abakulembedde era Allah abawerekere oba mugendako emakka notole kukaaba Allah akasaasire notole kaaba musabire buli kimu kyonna naye tolina kugenda kukoma olwaleero luno Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Bismillahirrahmanirrahim wal asri innal
اللهم السلام وعليك السلام فحينا ربنا بالسلام تباركت ربنا وتعاليت لا ذا الجلال والكرام وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. Tukureke kalesa wangasema wanyabo webali nnyo webali ddala singa tukumireko mu ngalo z'abaana Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sebabnya Allah Jalla wa'ala nayenga okujafa kutuze tuufu abengewe kyokuli tuli basanyufu Allah yatutaasa ennaku n'ebizibu okubeera ku mitima gyaffe bijja tubisangulako tusigaze essanyu. Nsooka n'ennyanjula mwannyinaze ngenda musaba batereku salaamu n'abaddako bande mbyogereeko kye mbatuusaako. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sansinga okubalabako amanya gange nze Hajjat Aisha Rubega nantula Nakulu singa w'omulungi Dr. Paul. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nze sina kyenda kwogera kubanga essanyu lyatandika lyatandikira paka ku nkomerero lituuse. Okuva ku kyala kwanjula ekitwalisula mu America, South Africa, Dubai, Uganda, Victoria University, tukulwa mukama waffe Shirati Namutebi. Bannange twebaza n'essanyu lingi nnyo, mwebale nnyo, mwebale ddala. Mukama wange kiyingi nkoddemu wange ow'endiga nsaba okwebaza delegation gavana ye South Africa. Mwebale kutembeeta nsonga ya Inginiakulamu kubanga emibaka bwe bategegereza nnyo Madamu Advisor Justin Nammere mwana wa minisita waffe obulungi Christian Ssebujja. Emibaka ffe twagitongozza ne tubyogera ne taata wange ne muganda wange Kalumba ne tugamba yefundikiddwa omwaka 2022. Ebadde embaka ya kyasa n'okwanjula kwabadde kwa kyasa era ngewegadde ngana muzimusiku mukanso nga bagatta maama wa nnyinaze ono abantu mbagambye nti embaga ya kyasa era bwe mukulu okusembeyo omwaka 2022 Desemba 18 teri mukolera ogenda kubeerawo mukama gwakuliso tusaba Mungu anyweze obufugo bwammwe yenginya Mungu akutunywereze ate akutuwangalize. Amannya kitwaku Rashidi Wampamba nankola ne Radio Bilal eyo ku kitebe ekikulu e Kampala mukadde ate ng'emirimu gyange emirala ndikolera ku ennyumba kubwa kwa Lowa Paaka ndi musajja atunda bino ebintu ebyatika ebyo n'ebirala n'ebirala naye mwebale nnyo mwebale okubeerawo ku lusumu. Ku lusumu alina abantu alina bafolowa miliyoni nga 40 ekikulire mu ngalo ensi yonna teri muntu alina bafolowa nga ku lusumu esaagala agalimbe tanaga manyambirawo n'akatono kennina naye byonna nebyerekereza nebala mbadde ku mukolo gwa mwana muwala oyo tasandika. Ate nebaza abantu abazaala abantu abenge babambisa balinanga bantu ebyo ebika ebiri obitambuliramu engeri ente n'emmonge n'emmamba omaali owangula. Twebaza abatuzaalira ekkula lya Dr. Kulsum n'Inginiakulamu. Mungu akutwangalize Ruhanga akulinde. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya Zeka Shalu Kasule, Limchala Haji Kasule Mohammed. Kulthum is my sweet in-law. Congratulations, Dr. Kulthum and Engineer Akram. Badensa bakazindalo kadizo omwami wange
naye nga sinnakamuddiza abasinga bamanyiga maminaria nsanyuse nnyo okubeera wano. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bannange ekyamazima nze ndi mu kwebaza bwebaza kubanga nsima Allah jalla waala byatukolera era byatutuusaako. Ntuusa okwebaza eri buli muntu yenna eyerekereza buli kimu kyonna najja n'abeerawo tuli basiime ebyaddala. Hajjati Kulthum nabunya ebimwogerwako bingi ebitandika okwogerwa biyinza okumala omwaka omulamba nga tebiwedde. Hajjati Kulthum dokutulu waffe oyo ekyamazima ffe ng'abageye mwana waffe wagonjebwa ate nga tumweyimirizaamu tumwetaaga nnyo 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 lwakuba nti tuyinza kuwakanya Allah byaba yasalawo ku byo. Obufumbo bwa Akramu ne Kulthum ekyamazima mu kutegeera okwange nga njogera nti Allah ye yabagatta abo ababiri, Allah ye yabagatta. Lwaki ngamba nti Allah yabagatta? Nalina applications eziwera ebibiri nga mu butuufu nga mulimu ebisaanyizo nange ebinkanga omutima. Kimbafedde mbagamba ne mbagamba nti Allah Kulthum n'Akramu Allah yakola ki? Yabagatta. Tujja gamba nti kino oba kiri seba applications ezigenda mu 12 oyinza kuŋŋamba nti nno naye Allah yakola ki? Yabagatta. Nsaba Hajjati Kulthum ne Akramu ensonga eyo mutwale nti ensonga nkulu kubanga kyenkakasa nti nno bwabanga Allah yennyini yabeegattira ate nga yennyini yakyawatalaka abantu okwawukana ekintu ekyo mukirowoozamako nnyo buli bbanga lyammwe lyonna mu buwangazi wammwe bwonna mu buli kimu kyonna kubanga buli omu okusinkana munne tiyatunuulira abasigadde be batunuulira. Abantu abasinga naddala guno omulembe nsooka n'obala flats eziri e Kampala n'eziri e South Africa n'eziri e Canada n'ozinyonnyola munno nalyoka atandika okufuna appetite yo naye mugumwe si bwe kyali. Wabula kyensingako okubeebazaamu ak'enjawulo nti oluvannyuma lwa Allah okubasinkanya mwakola ekintu ekyamala enviiri ku mutwe egamba mwateekawo obusiraamu obwannamaddala wakati wammwe mwebiri. Netulema kuweebuuka, netulema kuswala mu mbeera emu oba endala, ne mubeera abantu ab'obuvunaanyizibwa. Okuwoobebwa kwa Kulthum ne Akramu wano kuddibwamu oba ensonga nti abantu abasinga abamu abataabiraba babikole ki? Babirabe bongere okukakasa nti baawoobebwa. Naye bano abaana mu kweraba kwabwe nga tebinaba nagenda nsonga nti oba kyonna kiri nabawoowerawo era babadde bawoowe nga tebalina kibagaana kubeera mu mbeera yaabwe ya bulamu bwabwe. So abadde balina question mark ku nsonga eyo njagati nakyo kibategeereze kibatangaaze baba muzzeeyo oba mukusinkanyira bannammwe mwongere mukibatangaaze bagamba nti okuwa okubadde odi Kampala bwe kubadde okuwa kw'abaana edda nabawoowerawo nga mukadde waabwe era babadde tebalina kibakugira kubeera mu mbeera zaabwe zonna. So baana bannaddiini abannamaddala buli kimu kibakola kikibakola. Hajjati Kulthum nabunya omukyala eyeddira engeri muzzukulu wa Kasujja asibuka ku mutala ekyajjinja mu Nakaseke district ava ewa Hajji Abubakar Mukasa abasinga obungi bwe bakazaako bakadde otuuka Hoima Road ekyalo ekiyitibwa Namayumba w'okyamira n'odda mundaawo distance katono n'otuuka ku kyalo ekiyitibwa Kyajjinja. Hajjati Kulthum wali obuvoobwe obwannamaddala. Hajjati Kulthum
ku buboobo obwaliko bwafuukako ali ku square miles 2 ez'ettaka bwafuutuka. Ate tukulufoomu Nabunya mukyala wange ye kinkakasa obulungi nga ntya Allah. Ate tukulufoomu ayinza okuba ng'ali mu mutwalo n'omusobo ogw'abantu ab'eŋŋanda. Mukyala mugazi ebyannama ddala, mukyala w'abantu ebyannama ddala. Ate tukulufoomu mukyala Allah gwe yawa okuva mu buto bwe, kubanga nze nafuna omukisa ogw'okuba nti nze nga ndi mukulu nnyo kubo oba nato newankubadde nange ndabika ngakyaki omutondeko banato. Naye nga ajja tukulufoomu eyayagala nnyo haali taata waffe, ekyamazima yamwagala nnyo 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 nnyo, era ng'alinganga n'omulamuzi oli kumulaba olw'okwagalwa haati kwe yakola ki kwe yamwagala. Naye tukulufoomu okwagalwa kw'abantu alhamdulillah tekwakomaawo, kwajja kumugoberera nga sisita bwe yayogedde wali n'agamba nti twabeeranga naye ate taffe tuli bataate nga naye muto, so bambi ng'ayagalwa banne nga bamwagala ng'alina omutima ogwo. So kyensaba nti bakojjala wanda nsaba kusasule mu kiseera mu ebyo. Ate tukulufoomu yeewaayo mu mbeera yonna n'aggusa emisomo kitasaanika, yeewaayo mu mbeera yonna n'aggusa emisomo kikasa ti mukazi mumaliivu ekimu kyonna. Ajja akulamu kansala kye yagambye ngu wamugamba omwana wange nti alhamdulillah yatuukira mu buli kimu. Wallahi ndagira Allah gegamu ku mawulire gange genda funa ewange ku sayidi eyiyo, naye newankubadde nze ekyenjawulo kye nalina nze nagawakanya mugawakanya ensonga eyagamba kane yali eno, nze sinaba kulaba kwakiramu bwagula mmere waka ndikakasa ntya nti akiramu abagoloti sinaba kunkakasa nti omusajja akola bwati nakola bwati nakola bwati nakola bwati. So olwaliwo nkakasa nti sebo ingine yakuramu ofuuse siliva gendi ninga ekituba kya goloti onnakifuna okyalina okikolerera okukakasa nti ati oli goloti wabuli saawa zino oli siliva. Ne hajja tukulufoomu ngakasa naawe abakuwadde oba kulya goloti babikuwadde mu nsonga ezimu, naye nze ngamanyi ensonga zisigaddeyo niwe zirina okutambula. Nkakasa nti nange nkone ekituba ky'oba siliva, era nsaba naawe ekituba ky'oba goloti okikoledde mukadde kano amaaso gaffe ng'abakulu bongera gawagala nakwetegereza nsonga buzikola ki bwezitambula. Naye nga nkakasa nti Allah jalla waala tajja kubalyazaamanya, tajja kubavaamu, kubanga kyemuliko kyamazima nabwenkanya muyimiridde ku mazima ku sayidi zonna. Saba Allah abagatte nga bwegatta Adamu ne Hawa, saba Allah abaweesa ekirungi, saba Allah abawe obulamu obulungi, saba Allah abawe baraka mu buli kimu kyonna. Ate tibaggaanyi okuwuliriza ebigambo kyonna kiri okusalawo kyonna kiri ne bakuwa ensonga egambye nti gamba buli kimu kiddadi ddadi ddadi. So ekintu ekyo kibadde kyakuvunaanyizibwa kyamulamwa okusobola okwetaasaako ebigambo bya kyonna kiri. Naye nga mba wakulumaliza okugamba kinajja ti nze kubanga ng'omuntu omupiira nakusambako, niwe twamalanga okusamba omupiira nanonga nnyo ku tiimu eggwanga, twamalanga okuwangula bannaffe, twamalanga okuwangula nga bakwa mu kisaawe. Kubagwanga mu kisaawe kuba w'amaanyi n'okuddamu okubawa support batambule okusobola okufuna amaanyi agaddeeka, twabasitulanga netubayozaayoza mu mbeera yabwe ey'obunafu ate nikola ki nsobola okufuna omuzannyo omulala omulungi gye bali. Ajja kika mu kazannyo ka duniya owangudde mazima mu buli kimu kyonna ofuuse bawanguzi, naye mbasaba bwenti kuba oliawo natuuka okwawa ekitiibwa ky'oba goloti nti abantu abadifeetingibwa mu mbeera yonna mwe mulina okubazza, mwe mulina okubazza, si bo okuzza, kubanga bo baba balina ensonyi, baba balina
ebintu bingi eba byefitidde mu mitima gyammwe naye mmwe bennyini mwomulina okubazza mu kuwangulwa kubakoze eki obuwangulwa mubagale temukuuma busungu ku mutima temunyiiga okubeera kyalubeera kubanga kikosera emitima gyammwe mumbeeremu obendera naye mubasonyiwe era mubazze aleetako obuyambi ayambibwe nammwe mwetagisa okubayamba okwatagane wahadha assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekitali kirina olw'omukolo guno era omukolo gwa kitiibwa nnyo erinnya eryange nze wase okuteeka abeerisambu eby'omulenzi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpozi mama Kulisumu agambye nti eyanjule ojja kunzikiriza osobola kweragira bwerabise nga ndi ku mukolo gwa mwana waffe Beresole. Njagala okuyozayeza muwala wange Dr. Kulisumu era njagala okuyozayeza mutwale wange Iniya. Kwebaza Katonda ate ajja kwebaza Katonda okutuusa ku lunaku luno olw'ekitiibwa. Nyabo senior advisor charge mu Masaka tusanyusa okulaba ate bategeeza ziri muwala wange owa mukama wange Sempija wekiri wekiri mugala Sempija nkoze naye emyaka gyonna gyakoze mu gavumenti eno. Nze ndikojja wa Kulisumu njala kuddamu kwebaza okutuusa kukula lino kusanyukamu. Nze ntera kulwawo nnyo okusanyukamu ku biseera tubeera mu ntalo kulwana ntalo nsobole okweyagala abantu abaliwo emirembe gino okuliba naye tukwebaza ne Akra okutuusa kukula ekitiibwa nga lino. Akramu ofunye omukisa mulungi oyo omwana wabaddewo wano bakola education nebagamba nti ofunye gold. It is true, it is gold yenyini. Abakuwangadde naye abayise mu ngalo zaabwe ateretengereka kawala kange kubanga nakalabanga kazaala kamanyi nnyo kalina empisa nungi awa abantu ekitiibwa. Ate nga mu bulamu buno obw'ensi bw'oba tolina discipline tosobola kusobola nsi eno. Bw'omala okufuna discipline kikuyamba n'okukola ebintu bingi. Kale nno tukusaba empisa eyo gy'obadde nayo please gyongereko era nensaba Katonda abawe obulamu obulungi abongere n'obugagga mubagawalire ddala mubeere nga ffe ababazaala wano twafuna omukisa tuli bana twafuna omukisa era badde bamwogerako okusoma twafuna omukisa nga Akram mwasoma naffe twasomera ddala. Nze nkola mu kitongole kivunaanyizibwa ku buntebeerekevu bw'omubulamu bwa muno. Wano kojjaawe naye bwatyo kubanga gavumenti twetwagireka mu buyinza era gavumenti yaffe jjajjawo oyo omu also senior secretary advisor Zaidan Nakuti wa Uganda. Kale ate siremera kubakubiriza abantu mukuuma emirembe tusobole okweyagala. Ate tuli wano tuli kweyagala
mwesigike era mweyagalire ddala nnyo emirembe gyonna. Allah bongere obulamu obulungi era nange kangateko nti abawe n'abalongo bangi wala fetuzadde abalongo nabavaamu mwebalekekubuulira pozi tuweyalidde bulungi oyo muwala wange yenanyini omugaati okusinga obulungi wano mu Uganda ebapre yenanyini kampani eyo bawabuusuumu webalire nnyo kwajja Kusuumu, webalire ddala ng'amuliraanidde mukyala bafumba ettooke kwatasobodde kwanjula naye lulibaawo. Ku Lusuumu kuliko okutuka kukula Akira mwana wange, kuliko okutuka kukula lino masanyukiddeko nnyo era neebaza Allah omulungi subhana wa taala nti yeebalire ddala okubatuusa naffe okututuusa kukula lino eryolwaleero. Bingi byogeddwa naye muliwangudde, agambye nti naawe oliwangudde, ku Lusuumu owangudde. Bannange mbagaliza mikisa myereere, mbasabira mikisa myereere, nsaba Allah subhana wa taala akingirize buli omu mwembi nga bwe muli. Ekibi ekiri mu munne buli muntu afune ekirungi ekiri mu munne. Bannange sijja kwogera bingi, tuli bangi naye engeri y'obulwadde temumanyi nti Ebola yakomyewo. Ebola yazze mu Uganda maali, mu Kampala maali, ndowooza y'ensonga lwaki tubadde bwe tuti. Mbasaba mwekuume, munabe mu ngalo, mwekuumire ddala, mubeere bayonjo. Namba mwe mwenna abali ku mukolo guno, ndi mukyala musawo y'ensonga lwaki kabakoona. Bannange sijja kuba mwogezi wa lunaku, mbasabira olugendo olulungi nga muddayo ewammwe. Buli omu ali wano obaddayo Allah akulembere bulungi. Maama Namere Inampima Sauda Lukwaya kamakoogera ng'ate chairperson wa NRM Lubaga North era nga nze fulaga meyala wa NRM. Ate oludda olulala nga nze mukyalo omusawo eyakuguka mu nzijanjaba ey'ekichina emanyikiddwa nga acupuncture Chinese treatment whereby nti buli lwolaba ateekebwako obuyiso. Kyamusana oli mukwano gwange agenze bwe twasoma mu China bayita Big Helen Gagawala abadde atuddekaawo temusobodde kumulaba naye engeri gy'abalwadde bamuyisa agenze. Bambi mwebale nnyo, mwebalire ddala best bantu baagala nnyo, mwebale nnyo bamaids mwenna mbebazanyise kwebaza, mwebale omulimu omunene. Abasomesa mwenna mbebaza nnyo nesikwebaza. Bannange abantu ababuuliddewo Akram ne Kulusu mwebale nnyo, mwebale ddala mikwano gyabwe. Njagala okusembyayo famire ya Kulusu ya Akram, maama wa Akram. Maama tukwagala nnyo mukulu munnange, webale kwagala Kulusu, webale kwagala mwana wange era nsaba omwagalire ddala. Shami, I know you are the best friend of Akram. Nsaba ogende mu maaso kandi wabeerawo obuzibu bwonna genda maaso n'okubatuuza nga temunakudda gye tuli. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Taata omulungi oyo mutabani wange atudde awo ate era nga ye yasikira omwami wange naye era ye muko. Bambi mwagala nnyo okubeerera wakuulu. Mwebale nnyo, yeebalire ddala. Era ngamba n'omusawo oyine mu sikiri Debora Naloga office ya president oyinayo ka program katono ka project omuntu ng'ayinawo omulimu naye ng'asikiriramu abantu abalala nga mukyala mwayo tuwagabira ebintu biri naye nga bibeerako lipooti biki naye ezizo ngenda kuzikuwa okunnyonnyola jjadde ekyo
tussamu ekitiibwa mugenzi buli omu aba ne pasiti ye ebyo byayita nange neneyange buli omwana yeneeye kakati ate olweza ne lukola natugeera n'enjiri mama zisi ogenda kuzisa ekyokuwera essaawa mukaaga ozirina okugenda kwange ebyebyo biriiko kulokooti naba neyanjiggayo mwana wa mukwano gwaffe oyo webale nnyo webale banaga abasouth africa mwebale nnyo mwebale ddala okwagala atlam ne kulusuumu mukama abankuumire ba dj ba mc bannanga abakoze ku mmere banenge buli omu nina mutabani wange wano gwe tuzaala yimukako bannange webale kwagala nnyo ku lusuumu aba KCCA banenge mwebale kwagala ku lusuumu mwebale nnyo mwebale ddala senga wa ku lusuumu I love you so much my sweet bannange ebyo engalo ez'amaanyi bassebo ne banyabo